Amanya nze Brian n'amanya. I'm from Mbalala. Nvudde Mbalala. I've been this side okuvanga mikalanga concert ye nalinnya n'enzija eno bulijjo ndi eno. Nenga mpostinga bulunaku Mikey. Fannanga amasanyu go mangi. Naye leero ku macha I have my friend mugambyeko nti ku ttaka ne picture I'm going to win one of those things. Nangamba just go genda ku show obeereyo. Just come down, be with a free heart. Yagaliza, don't be there and you get envied of everyone. Just go guma, yagaliza. Even if you don't win, manya mukama badde takikutegedde. Nanga I was like, I liked what I did. Era buli omunze nabadde mwagaliza. Naye for that woman, nze yamusose ku stage. I had to claim for my what? For my win. Tegera. Naye neyanziza nnyo Simba Automotive. Kino kyekoze. This is my first vehicle in my life, I think. Yeah. Emyaka nina 21. On Monday it's going to be my birthday. Ngenda kubanga mpweze emyaka 22. Era nsitwala kirabo okuva eri ewa Mikey. Era status view awedde. Sente wazijjawa Eyawangudde Mikey. Nze sente zandeeta muno waliwo group ya WhatsApp eyo mulimu omuwala ali Dubai tumuyita Angel yagulako tiketi za miliyoni n'agamba zigulira abaana ba WhatsApp. Kati kukati okwo we nakima tiketi yange nenkimira n'oyo omuwala waliwo n'omulala bamuyita Bashir ali eyo we nazikimira. Kati leero nno nze wano ntuusewo zabadde essaawa 7 nsanzewo ono ne tubeerako wansi naye nga mugamba kimu boyinsabira nina okuwangula naye Mukama final akinkoledde. Okuwangula kibadde kitya, process ebadde etya? Olaba mbadde wali ntudde ne basooka basoma ne ŋŋamba lwaki tebasoma ku namba yange? Ono n'ansekerera n'abivaako nenzira ku Snapchat nga bwe bammanyi. Kati oluleese piki ono omugambye kennyini n'aba baddewo bakiwulidde wabula amugambye nolowooza agenda okuwangula piki eyo waatudde awulira atya. Ono n'aseka ne mugamba agenda okuwangula piki eyo waatudde awulira susu ayiika mu kapale era amagulu gakakana. Naye bwe kibadde nze mbadde wali ntudde naye nga sibitegeera. Mubuuze okuva songa etandise mbadde nsirise. It's like simanyi kale how I can even explain this because this is a blessing from God. And yeah, Big Eye bwe nkimanyi obwedda ndi ku TikTok nkomentinga Big Eye beerawo naye munange Mukama wa amaanyi. Yes. Ensonga lwaki nselectinze piki kiri bwe kiti bagambye Big Eye ekirabo kino kye kibadde kireeteddwa ku stage. This was a gift that was brought on a stage. Babadde bagenda gaba piki. It was not a land. Kitegeera singa it was that very time of the plot I was going to take it. Naye babadde bakoze eki? They were calling a winner for a border. So nabadde nina claiming for my what? For my blessing. I wouldn't claim for the land. That on the stage they had called a winner for what? For a motorcycle. That's all. It's not like I claimed the border because of what, but it's what it was brought on stage. So I had to claim for it. Era ensonga lwaki nsigadde ku piki eri bweti nga bwe nkikunyonnyodde. The way I told you, they had called a winner for this. Naye era nze ng'omuntu okuva ku makya noono omugambye nze abantu bonna bayitha ne mu group n'abadde mbagamba nze ngenda kuva ku show nga neevuga era ne voice note nazitadde ku gusita bonna. Kitegeera ngambagamba ngenda kuva ku show nga neevuga kuba abaana nze nabagamba natambula okuva Embalala naye nga byali byakusaaga. Byali byakusaaga naye accordingly like what happened sina njawulo n'omuntu eyatambula cause Mikey yalanga concert eno kati wabadde wayiseewo emyezi kumpi ng'ebiri. It's like that. Najja eno n'embeera eno naye nga every day I had to post this. I had to post this every day. So I think God had to see my prayers n'aziddamu mu bitiibwa. And like God, I thank you for this blessing and a gift that you have decided to give to me.
sijja gitunda Mikey musuubiza ne basimba mbasuubiza. I will not say bwe mbanga sigisobodde nina abazadde I will give it to my parents ne mbagamba eno mugikozese get money esobola otubeesaawo cause mu kibuga muno I don't have a driving permit sijja givugiramu. I will have to call my dad. Aina motoka ajja gikima. Good chance I have the cards, I have everything. Teryangaana. I take it at home, they use it. Bwe mbanga sigisobodde. Ne bwe naabanga nze ng'omuntu nkyasobola yadde nkyasoma singa I had that courage of driving boda nadde ngenda gikozesa boda but it still will help me kubanga ngenda giwa abazadde bange bagikozese to look fees for me kuba I had not completed nkyasoma. Which class are you? Ndi mu vaaka ya form 6. Yeah. So nabadde ndi wakugenda ku campus neera tuition yabadde agaanyemu omuzeeyi n'agamba bano kabasooke bamale. Yeah. So webaza oyo eyagulira ticket? I thank Sagittarius be ngeri gye sitasobola banyonyola. Sagittarius be neyanzige. Eno ticket gye mpanguliddeko yiyo naye ate waliyo n'omuwala omulala bamuyita Anita naye mweyanziza nnyo. Yapa sente za tiketi nali nina eno nali sobola gula tiketi y'okubiri naye namweyanziza ne mugamba tiketi ngifunye naye ntwala omukisa omwebaza kuba naye bwe banamugamba nti King yawangudde ajja kulowooza nti nawangulidde ku tiketi ye naye Mukama I just ask for forgiveness for that for what I did but still naye mwagaliza mikisa ye najjaali we yajja Mukama amwongere.